Essula eyokusatu. Awo oluvannyuma lw'ebyo kabaka Akaswero n'akuza Kamani mutabani wa Kammedasa Omwagaagi n'amusukkiriza n'agulumiza entebe ye okusinga abakungu bonna abali naye. Awo abaddu bonna aba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bakutamira Kamani ne bamuvunnamira, kubanga kabaka bwe yali alagidde bw'atyo ebigambo bye. Naye Moludekaayi teyamukutamira so teyamuvunnamira. Awo abaddu ba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bagamba Moludekaayi nti, kiki ekikusobesa ekiragiro kya kabaka? Awo olwatuuka bwe baayogeranga naye buli lunaku naye n'atabawulira, ne babuulira Kamani okulaba ebigambo bya Moludekaayi obanga binaanywera, kubanga yali ababuulidde nga mu Yudaaya. Awo Kamani bwe yalaba nga Moludekaayi teyakutama so teyamuvunnamira, kale Kamani n'ajjula obusungu. Naye n'alaba nga tekugasa okukwata Moludekaayi yekka, kubanga baali bamutegeezezza abantu ba Moludekaayi bwe baali. Kamani kyeyava asala amagezi okuzikiriza Abayudaaya bonna abaali mu bwakabaka bwonna obwa Akaswero, abantu ba Moludekaayi. Awo omwezi ogw'olubereberye gwe mwezi Nisani mu mwaka ogw'12 ogwa kabaka Akaswero, ne bakuba Puuli bwe bululu mu maaso ga Kamani buli lunaku, era buli mwezi okutuusa ku mwezi ogw'12 gwe mwezi Adali. Awo Kamani n'agamba kabaka Akaswero nti, waliwo abantu abasaasaanye abataataaganye mu mawanga mu masaza gonna ag'obwakabaka bwo, n'amateeka gaabwe tegafaanana mateeka ga ggwanga lyonna, so tebakwata mateeka ga kabaka, kyekiva kirema okugasa kabaka okubaganya. Kabaka bw'anaasiima kiwandiikibwe bazikirizibwe. Nange ndisasula ettalanta eza ffeeza 10 mu mikono gy'abo abateresebbwa okukuuma omulimu gwa kabaka okuzireeta mu mawanika ga kabaka. Awo kabaka n'aggya empeta ye ku mukono gwe n'agiwa Kamani mutabani wa Kammedasa Omwagaagi, omulabe w'Abayudaaya. Awo kabaka n'agamba Kamani nti, effeeza eweereddwa gy'oli era n'abantu okubakola nga bw'osiima. Awo ne bayita abawandiisi ba kabaka mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku lwagwo olw'13, ne bawandiika nga byonna bwe byali Kamani bye yali alagidde ab'amasaza ba kabaka, n'abaami abaafuganga buli ssaza, n'abakulu ba buli ggwanga, eri buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, n'eri buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali, mu linnya lya kabaka Akaswero mwe byawandiikirwa, era byateekebwako akabonero n'empeta ya kabaka. Ne baweereza ebbaluwa ne zitwalibwa ababaka mu masaza gonna aga kabaka okuzikiriza n'okutta n'okumalawo Abayudaaya bonna, abato n'abakadde, abaana abato n'abakazi, ku lunaku lumu, ku lunaku olw'13 olw'omwezi ogw'12 gwe mwezi Adali, n'okutwala omunyago gwabwe okuba omuyiggo. Ebyaggyibwa mu kiwandiike ne biraalikibwa eri amawanga gonna, ekiragiro kirangirirwe mu buli ssaza, balyoke bateekereteekere olunaku olwo. Awo ababaka ne banguwa ne bagenda olw'ekiragiro kya kabaka, etteeka ne libuulirwa mu lubiri lw'e Susani. Awo kabaka ne Kamani ne batuula okunywa, naye ekibuga kya Susani ne kibulwa amagezi.